olwaleero mwena mwena twakusaba Jazz njagala okwongera obbaniriza era nga mbagamba mugende wansi wano musubscribing nga omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja amaze okuvaayo okuba nga asoba nga oba mu bwegayirivu oba mu kufukamira oba mu kuba wansi amaviivi ng'asaba omukulembeze w'eggwanga aleke kuwa Bebe Cool bwa minisita bwa entertainment ng'era mugamba munnange Bebe Cool talina experience emala mu bya music. Bebe Cool yeyagaliza yekka wamuwa ssente yadda mu kugenda kuwulira muziwe na underwear sekyokka Bebe Cool yogolaba sente ezimu kuzobamuwa munnange kunyumiza ki president. Bebe Cool yazikola mu studio teyambye buki teyambye bantu baffe teyambye bayimbi bato sekyokka yazigula mu kamera zikushootinga video zeeka nnungi tezirina eziyambire entertainment industry yawa ye Uganda. Omukulu ono Ronald Mayinja asinzidde mu maka ge era n'ateeka ekiwandiiko gali kwoleka wali ku Facebook ng'ategeeza mbu yekka mu Uganda yalina obusobozi obufuuka entertainment minister. N'agamba era omukulembeze w'eggwanga waba alowooza kukuta ebivulu kukuta entertainment sector atukolera ekintu kimu kyokka amweyite amwebuuzeeko. N'amugamba olaba avaayo mu myaka emingi egyo gye badde bamwogeredde n'akuba akayimba akamanyiddwa nga muzeeyi akalulu muzeeyi naye akayimba ako mukimanyi Ronald Mayinja si yakawandiika bamuwandiikira kawandiikire ngenda bayitira wiina akwatagana akayimba ka muzeeyi akalulu. Ronald Mayinja akayimba kano si yakawandiika alinamu ebigambo ebi muzeeyi akalulu muzeeyi ebisigadde byonna si bibye. So omukulu ono embiranye ezatandise dda mujjuke waddewo ka video akabungesebwa Bebe Cool ng'ali kusitula ebyuma yadde asitula bw'ati n'akubawo ebinnyo banna sinza abyogedde yakubyewo bino era kyemmanyi essaawa zino Bebe Cool n'omugamba postinga ekifaananyi kye alina postinga ebifaananyi bya myezi esatu emabega because wetwogerera Zuena ali mu mujjanjaba bino yabikubyewo ku byuma yadde asitula obuzito buno ng'akola muno gymnastics ebyasigadde Katonda yazizza bibye naye simanyi wagana amanyi ogasigaddemu gano kuba yakubye bino yano waggulu yabikubye ku byuma by'omu gym naye kale Ronald Mayinja ye atandisewo olutalo lw'amaanyi mbadde nkunyumiza eri n'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool oba Moses Sali oba Musa Sali ebya minisita katulinde Museveni anamu wa minisita tabumuwe nze naawe wano nyini kusaba Jazz sinzo ka kikimu kyokka genda wansawo subscribing ate yongere okulikinga tolabya banaffe aba King Montage Studios bali ku 0702 10 oba 07553117 bennamba zino nsomye ziri fast waliwo kasikola akayita wansawo bafune enamba zaabwe bashooting emikolo bakwata emikolo embaga okwanjula birthday party ate ne parties ez'enjawulo ate nga n'ekirala kye baleese ekyenjawulo bayisindika bulk SMS ate nga bakola ne decoration y'embaga n'emikolo egy'enjawulo egy'amaanyi. So beekwate wali ku Prime Tower oba ku Prime Complex awo ennankula ye ku bitala wotuukawo n'okuba ku namba ezo bajja kulagira offices zaabwe ate ojja kusangayo abantu ab'amaanyi bangi nnyo okuli the beautiful Ellen ojja nayo okuba musangawo akwasaganye mukyala areceiving bulungi nnyo abagenyi. So ne Lawrence ojja mumusangayo Kasagga ne Emma.